Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange mwenna, tata waffe, tata Isma, abantu abakulu mwenna bali wano, family, bannamawulire, bloggers, tiktokers mwenna, n'abakyala ava okwogera. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti mukipinza omutima ogujjukira Ismail. Sagala kwogera bingi nnyo kubanga manyi nti obudde tetulina bungi, naye njagala kwebaza abategesi era njagala kubebaza tubakubireko mu ngalo abategesi ekintu kino temujjangako. Nze omu ku basinga okusindika Isma okuva e Sweden okujja Uganda. Kinnuma nnyo okuba nti nno ate ninga eyamuyita okufa. Byonna bye twali twateesa mbirina nabisirikira kubanga sirabayo omuntu yenna gwe nnyinza kureplacinga naye kukola bintu ebyo, naye Allah ayina entegekazi. Nkimanyi tujja kusinkana oluvannyuma, osanga nange nsaba Allah anyambe nti nange nzijjukirwe nga we mujjukidde Ismail, era ffenna tukolerera ekintu ekyo ekyokubanga tujjukirwanga emikwano. Omukyalo oyo alina byayogedde ebintu ebisinga obukulu, abamu muyinza okumutwalanga nga owa joking, naye nze nsuubira bye naaliyogedde leero full figure weebale obyogedde, sogerangako ku mukolo na full figure at the same time. Naye ekigambo ekyo kyayogedde, bannaye bavubuka bato baffe mwenna mufeeyo ku social capital ate mufeeyo ku bulamu bwammwe. Omuntu bw'amala okufa ebintu ebisinga byonna byobadde oloota tolina kyojja kulabako, naye ekisinga obukulu obulamu bwe buki bwagagga. N'olwekyo ssaawa eno nsaba mbaleke, naye nga ninga obawulidde lwaka mbadde siraba, mbadde nga awulidde nti ttiimu jjajja icumi egenze ku fayino. Kale n'olwekyo abafuuye firimbi mwebale nnyo, bagifuuye bulungi kuba ne bwe yalibadde nze n'alisaliriza paka ttiimu eyo toyinza kutuuza taata awo ate babuloga ne bayitamu. So n'olwekyo mwebale nnyo, mwebale ddala, musigaze omukwano, mukolere wamu nga bannamawulire, twagale eggwanga lyaffe, tulizimbe, mubeere objective mu bintu byonna bye mukola, tubeere nga either way ne bw'oba olina kyoyagala okwogerako nga kikyamu kyogere in an objective way. Ensonga yange y'okubeera wano lwakuba nti Ismail munnamawulire, mbaddeko newe mbadde nina okuba, naye sinza butabeerawo ku mukolo nga guno, bannamawulire nga barespectinga omwoyo gwa munnaabwe, ate nga Isma buli kyeyayogeranga kyali kyakuzimba Uganda. Muzimbe eggwanga kuba eri ggwanga yemmwe, mweffeffe mmwe. Kale neyanza ffenna abakozesa emitimbagano abali ku TikTok, abali ku social media, n'abako oluusi n'abasirikale nga bali mu uniform naye nga challenges bakola zebakola tezijja mu kitibwa kya uniform gy'abayambadde. Abalala boogera okusinza babaagala boogere, tewali muntu ayinza kugana kwogera kubanga kyetusooka okwebaza His Excellency Kapita Museveni yatuwa eddembe. Bannayuganda tulina eddembe eryogera ky'oba oyagadde, naye mu kwogera tuyige oyogedde ki, kyoyogedde kigattako oba kikutoolako. Isma Olax saba yaleero tumujjukira ne tumumiisinga talidda mulamu. Bw'oba otegeeza Isma ebintu byayogera, Katikkiro alina ekigambo kyayogera, Katikkiro wa Buganda omukulu Peter Charles Mayiga yagamba nti Isma ali ayogera nnyo naye ng'alowooza kitono. Abantu abasinga message eyo temwagifaako, naye nze nagirowoozaako nnyo. Bw'oba otegeeza nnyo Isma tewali kintu kyatayogerako. Yensonga lwaki kiripusa zikomawo right now ng'olowooza nti kyeyayogeddeko kyabaddewo jjo kiriwo olwaleero naye ataakyogeddeko. Olw'ensonga nti ekisooka ali ategeerera ku level ya waggulu nnyo. Naye munayogera mutya, ndaba yabeeyita simanyi bakoloboza, simanyi kolombo ikisi, simanyi bitya. Isma talina replacement, never. Saagala mwerimbe. Saagala mwerimbe mwenna abali ku social media, never. Saagala ogezeeko nakugezaako wadde okukirowoozaako bulowooza. Ndabayo oyo omusajja ayambala ebijjegere ng'embwa, oba bamuyitani. Manyi boogera nnyo, nze simanyi namannya mbalaba oluusi nawo n'obalaba naye nga tubeera ku masimbo kiripo bujja ne bujja just batera okubeera ne kasuku oba kasuku waali wano.
TZ simanyani Colombia yaita amanya nga 15 aloza sobola kuli pressinga isima never don't try tochitagala olote na yeye mu byonna wadde isima ali wakabi twawunzika tukaba twawunzika tulumwa na kati tuli wano okumujjugira naye nga tumumisinga kyabwe bwobanga tewayita olina kyewayiga mu isima oliwadde mbogenda maaso okusigala ng'okola kyoyagala okufuma okuyingira bizinesi z'abantu okuchallenging omuntu nga gwe omwagala abantu abamu basirika busirisi abamu balina amaanyi agasingako woolowooza abamu tebalina budde bwa kooti abalala tebalina budde bwa poliisi abalala asobola okumalayo nze okutwala ku poliisi mbeera nkuyambye kubanga mu matha mba njagala ofunemu ekyobiga just nate nsobola okukozesa ekirala kyonna naffe bwemufuna tuli bantu ffe kituvumya kiri ekintu kimu mulwanagana na Katonda kuba atuwa omukisa mwe blessed ndi wanjawulo okukkiriza obagaana kati nyo nina zifuula taxi naye nga nedubayi terina kyeŋŋamba enyo nina zifuula taxi ategerera mu VIP business class kubanga ndinaofa president presidential advisor temutayagala kuwulira kyendi olwanagana na Katonda tolwanagana na Katonda because kyeyamba yakikuuma abantu abasinga abatuwanga ina nsonga keanaga sagala fulufiga nomuga fulufiga yakola ki just sagala kikaze ekyo just nomuga sagala bebekulu nomuga bebekulu yakola ki nalweyo omusajja alina empalaata oba asalira ki yalumbye bebekulu afumba binzaali bye bebekulu tagenda nga nayo newotegesitonda asobola okugiryamu mulungi newebuuza bebekulu amanyi omusajja oyo like mbalaga kiki tuwanuuza ntalo tunoonya bizibu bitanakunoonya abantu abasinga mukunoonyako ebizibu nze ntera okubagamba omuzungu agamba omuzungu agamba nti common sense is not a common. Sometimes abantu abamu tulowooza nti babaana common sense but balina common sense. Omuntu osobola okuba n'amagezi go ng'omuntu ge wazaalibwa nago nga gakuwa ekyokukola n'okkiriza n'ogamba nti abantu nze mbachallenginga mu bintu bingi nze sisobola kubeera mu buyabuya wa musirusiru kwenka naggwa ŋŋamba nti omusajja yalayira ekkololo his excellency Dr. Museveni si president gweoyagala ngoberera ataalayira never. I never feel stupid like that. Never. I never been as stupid like you. Thank you. Because bwachogera soka webuze are you sure you're president w'eggwanga kati gwate kyonvumira banze ngambe yalayira you know. So abatatwagala mbasuubiza ekintu kimwe mbawa assure nti obusungu mubwewole ffe tukyabanyiiza kuba tukyali waggulu nnyo tuli bakali nnyo n'essente tuzirina twazifuna nti amisi guno ekisawe ekyagoddwawo Ham National Stadium ate nze nampala waakyo amabegi abakulangira ennyonyi ate omukulembeze w'eggwanga His Excellency Dr. Museveni yakiguddewo n'olwekyo abampaana mwewole kapito anti mondaga nze ndi mulala nnyo Burj Khalifa nali kumana moolo